ne Hilda Mali ne tumugasseeko ku balalu n'abakyusa ku ddiiri kubanga gw'ogamba bunno ate kugamba yayogedde statements bbiri nga zikontradictinga kati Mpuuga wabanga yakola ensobi Nuupu n'egizuula nti ddala nsobi ng'era Mpuuga kimussa ku ttaka we distancing ku Mpuuga mu mbeera yonna ne waba mukwano gwatya oyina omwe distancingako omuviireko ddala yagambye nti oli muganda munnange oli mukatuliki munnange kugamba abanga agamba nti ne bwabba muganda munnange ne bwabba mukatuliki munnange. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Wetugenda wazibu mukko wetugenda buli omu wa munno obudde asabu meeting tomuyingira mbo oli akonye ku kikoona kitereke ojja kyogera. Wiki eno Dr. Hilderman yafunye obuzibu obw'ekika ekyawaggulu ku bimu ku bigambo byagenda maaso n'okuba nti ali ku ttaka ayogera. Njagala mbadde nsaba mpulengeka video ako akasinze okuba nga kamuleetera ensasagge kyokola okapulengera wa kati wali kaseewo anti kyekyo anti nkapulengamu eno space mwenja okusaawo Mpuuga nze gwannema okusala gwe mazima kubanga nina interest Katuliki munnange muganda mukama wange awadde ampabula modo wange wali ayagala nkwate kasomote nalina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba oba otomera wakiri okola ki osirikawo. Kati ebigambo ebyo Dr. Hilderman ng'agenda maaso n'okuba nti ayogera in defense oba ng'adefendinga Honorable Mpuuga ng'alaga nti oli muganda we mukatuliki munne tasobola genda maaso nakubanga avaayo b'omukondeminga oba okumuvumirira mu buufu obwo naga kati mwali mwagala nkole ki nkwate kaso musale kati akatambyako we katambudde ne batandika omumuleetera wakati mu kumuleetera najja n'akola defense simayo banayongi baweeko yadakiika emu yokka nti nasayininga oyo yenna yenna awakanya kye naalisembyeyo okukola butasayininga naye nasayininga saasayininze jjo wabula nasayininga dda kubanga bannamawokota kye bantuma eddoboozi lyabwe lituuke pate yange yakisalawo olukiiko lw'entuulako lwa cabinet lwasalawo so that is by principle so kati ekyomukwano abantu ndaba kye basoosowaza n'oyo kye yapiikinze but I can't run away. I must tell you categorically clear mukwano gwange mukama wange because by virtue nti yali atukulembera nga Lope asigala nga he will remain a right honorable Lope ompulira ekirala mukatuliki era nga bwe nabyogedde era muganda but ebyo byonna nabiteeka ku bbali n'ensayininga because principal ekiri kyekyali ekikulu so whoever is consuming oba ayagala abantu consuming ebyo yamanyi intentions ze naye by principle na signinga and that's all I could do for the representation of my people. I'm glad. So, Kali, thank you. Abu video obwo nga bogenze maaso n'okuba nti obulaba bubiri Honorable yasooka n'ayogera wali nga yalaga nti tasobola kuvaayo n'olunaku n'olumu okuba nti avumirira Honorable Mpuuga. Wabula ate oluvannyuma ng'abaana batandise okuba nti bamutwala kozi ye dokita ya omuliro yaguwuliddemuko Dr. Hilderman n'avaayo n'akola video clarifyinga n'agamba naye nze nasayininga ku mikono gino egibadde mu parliament nasayininga against Honorable Mpuuga era mwe mumanyi nti nateekako omukono wabula bye nayogedde era saagala bizzaayo nnyo amazima gali nti oli mukwano gwange role model wange mukatuliki munnange muganda munnange ebyo byo sijja bizzaayo naye nga kye mwagala mbakolere kyo nakikola nakola ki nateekako omukono tutandike na saidi eno nja kujjewo mu Uganda oba mu mateeka ga kooti omuntu yagwa ku ddalu naye yakyusa eddiini takkirizibwa kuwa bujulizi mu kooti naye kati ne Hilderman naye tumugasseeko ku balalu n'abakyusa ku ddiini kubanga gw'ogamba bunno ate kugamba yayogedde statements bbiri
nga zikontradictinga nekyo olina okumanya nti mu Uganda politics watuuse w'abagezi omuntu okufuna mu politics olina kubanga omubalo mukalikirwetinga si kumala gagwirana kati ono atulabyeko nnyo newaanakwata ebisubi atya agenze mu Uganda oba politics wa Uganda olina okubanga obala nnyo bw'ogenda okubba nti ngenze kubba n'obo tuli basatu tugenze kubba abantu ne bakwatako omuntu omugezi olina kudduka buddusi misinde oli muleka amaliriza ebibi tolwana baba bakumukwata bamutere mu kooti bamukwate baba bakumutta muleke bamutte ogubere gwagenda mu kooti na kumutwala mmere mu kkomera gwe tojja kugamba mbu ate mbadde naye kubanga ne bajja kugattako okole ki muyingire kati mpuuga wabanga yakola ensobi nuupu neegizuula nti ddala nsobi ngera mpuuga kimussa ku ttaka we distancing ku mpuuga mu mbeera yonna ne waba mukwano gwatya olina omwedistancingako omuviireko ddala olage nti nno ogendera kugana amaanyi g'abantu abangi bw'oba okyayagala okusigala mu politics e Uganda emabega wali omukulu gwe bayita Segirinya era obulwadde buno bwakola bubi Segirinya mubazi wa byabufuzi buli kintu kiyalaba nti nno bannayuganda bakyagala nga kyakola TV nazikwata amawulire ne gamukwata Besigye yalinga ayogera oba Lukwago nga abeera wali emabega abeera mu kamera nga yeetega kamera mu mbeera yonna Lukwago ne Besigye nga beboogera nga yabeera mabega talina kyanyiga naye nga mwali mu kamera nga balaga nti nno abeerawo alwanirira ki abantu kati Besigye Bobi Wine bwajja naalaba nga Bobi Wine ayina amaanyi agasinga ag'abantu tiyamanya nti nno Besigye abadde banyaluka kyayi tiyalowoozaako nti Besigye anaakiwulira atya yagenderawo wa Bobi Wine munandaba oluvannyuma Munyagwa eyagaana okugenda ku Bobi Wine tiyayingira paliamenti Segirinya yayingira paliamenti bannamboozi ba DP block baalabanga Bobi Wine mwana muto nga balaba alina amaanyi ne bawulira nga bawulira Bobi Wine okubanga yagenda okubanga yabakulembera naye paka bategeera nti akasajja kayina amaanyi oba yagala okuddayo mu parliament tulina toyita wano ne bakola meeting yaabwe ne bamanya engeri gye banaabizannyamu nga tebamwagala ekituufu nga tebamwagala naye nga baagala kuddayo waggulu ne bazannya ebyobufuzi mu nkola entuufu paka kati bali successful kati omukulu ono ye yagudde ekigwo Saabagu Mpuuga essaawa zino si ye muntu omulungi okwesembereza ng'oyagala kugenda mu parliament yavumisa omutwe mu ttaka tolina kumwesembereza n'akatiti ddala era wabukuba kuvaayo mukuba mukube bukuba kusirika sirika niye ngewe wagamba nti bamusunye abeereko nekyayogera ovaayo omukube bali bagamba bannayuganda manyi bagwagagwaga bagamba ya omuntu waffe ngeri mu parliament ngoddeyo nga weefunira ssente kubanga mu nsi muno tunoonya ssente ekisinga obukulu tebakulima nti wali ali waggulu ng'alumirirwa mu muntu wa wansi bonna banoonya ki kati oyo politics wa Uganda yafuna omukisa lwa Umbrella najja by accidentally n'ayitamu kati atulabyeko nnya that is your submission bimulemye okuzannya kale musiru nzizewo sebo omuzindaalo gugo omuzindaalo gulekeewo gweyogera gubadde gutunudde nnyo eri ate bino ebintu ebimu ebiri sensitive mbajaga ne mbyogera without any fear of contradiction bakuwulira kyannaku nti politics ng'omwami bw'abadde annyonnyola nti politics yafuuka business ey'ekikulu ekyo nti just survival tewali principles zetugoberera tewaliwo ne bw'obuuzabuuza muntu n'abalonda ffe ffennyini ne bw'obuuzabuuza lwaki gundi owamulonze ensonga ayinza obuta kubanga mu mazima amatuufu omuntu okumulonda okubeera chairman wo oba president wo oba MP wo olina tunula mu manifesto ye bameka batunula mu manifesto mu Uganda okyegedde oli abantu balonda abantu wawulidde ensonga ye yennyini gye yawadde ku level gy'aliko ali jesuita mulamba mu parliament yagambye nti oli muganda munnange oli mukatuliki munnange kwegamba abanga agamba nti ne bwabba muganda munnange ne bwabba mukatuliki munnange munnamasaka munnange munnagundi munnange kakati that is how cheap politics has gone ontegedde nti politics tumwogerako naye twogera ku kintu ekifu tuli mukuba mulambo mpiso
ontegedde omulambo gwafudde dda tukimanyi gwafudde naye muguyiizayiiza mugutaddeko ki oxygen kakalyo kake naye nga tumanyi bulungi bwe tujjako bwe tuku oxygen pa ono mufu yafudde dda. So and this is what we are trying to do now. Oluzonze njagala nnyo okibuukamu n'okugamba abantu nti let's get out of there. Ebibiina by'obufuzi bifu tebiriiwo bya kisiru nnyo ontegedde nga bwolaba kati binuupu tulina be NRM tulina simanyi DP tulina biki byonna bifu kubanga abantu ababirimu bafu because ebibiina by'ebifuzi nuupu teriiwo lwakubanga nti ye nuupu eriwo lw'abantu abagirimu kakati abantu abagirimu bafu okuva ku mukulembeze agikulembera Bobi Wine bonna bafu otegedde nti olwaleero nuupu etambulira ku Bobi Wine senga anyiigira ekintu gwe n'otakinyiigira mu nuupu tolinaamu kifo kakati ekyo ekyalemehirudaman okutegeera otegedde nti nuupu eriwo ku lwa Bobi Wine mwami Kyagulanyi Ssentamu Honorable Kyagulanyi kyayagala kyekikola mu nuupu ng'era bwefaanagana ne NRM nti Museveni bw'abanga yalina kyayagala mu NRM kyekikola bwe kiba tekikoze you are out either technically oba literally. Technically basobola okusaidirininga nga gwe totegedde but literally basobola n'okwegaana live nibaga nti ontakola ki and this is what is happening. Naye ekireeta ekyo si musango ekireeta ekyo nti society yafa oli ayimirira mu maaso g'abantu nga muntu mukulu ategeera n'agamba Mpuuga muganda munnange ekyobuganda tekirina we kigattira na musango gwe yakola bw'abanga yagukola otegedde simusalira musango but I'm just saying ekyobuganda okuba nti muganda oba mukatuliki tekirina we kikwataganira na misango gyakola ki gyakola omuntu bw'akola omusango aba agukoze oba mukatuliki oba si mukatuliki oba muganda oba si muganda Honorable Mpuuga Honorable Betty Namboze Honorable Segona Honorable abo bonna baagula amayembe nga amayembe bagayita ki nga amayembe bagayita Bobi Wine otegedde kati baagula amayembe bagayita Bobi Wine kubanga amaanyi gaali gabaweddeko gabaweddeko ng'abantu abo baali tebaddayo kino nyimirira wano era ntudde wano nga mundaba Honorable Betty Namboze bakireko ow'emukono Honorable Mpuuga Honorable gundi ono gwe babbako sente empitirivu ennyo mu mmotoka oba yali azitwalawa okuzitwala si kikulu yali azigyewa akati abo baali tebasobola kuddayo mu constituency zaabwe senga baali tebalina Bobi Wine kati bo kye baakola ne bagamba omanyi amaanyi gatuweddeko alina amaanyi yani ye Bobi Wine ne bagamba katugula amaki amayembe era amayembe bagateekamu sente empitirivu ne bagula amayembe gaabwe kati amayembe ne gabawa amaanyi ne bayitamu kali amayembe gabaako bye gaagala nago ontegedde kasobola okwagala omwana wo okwagala mukazi wo gosinga okwagala ne bagatira ffe twagala oyo twebakenga naye kakati ekyatuukawo kiri bwe kiti amayembe gundi yagasobya Mpuuga yasobya amayembe kati amayembe gatuuka nga gatuuka gamugamba nti naye munnaye wagamba nti bw'ofuna ebitaano otuwaako bina nti bannange nedda kakati byonna katubitwale katwagala kitiibwa kyo ne bakwata ekitiibwa ne bakijolonga Honorable Mpuuga waliwo ababodaboda bamusinga ekitiibwa kati nga bw'oteekawo Honorable Mpuuga n'owa bodaboda ng'aliwo eka bodaboda ke bagamba musajja wa kitiibwa bw'omutuma ebintu mu katale abireeta atakuba njawulo Honorable Mpuuga nabaga ayo mubbe muveeko okyekitekerezako kugamba these are harsh words but this is what you must know tuli mu ggwanga erifudde naye ekirise ffe kennyini eno Uganda ne bwe tufa ffenna ne tuggwawo Uganda esigala eri bweti walabira mu covid
walabira mu covid wano just covid twava buvi ku nnyanja ebyennyanja ne bidda mu nnyanja gundi ne basi begwanga emyaka ebiri ebyennyanja ne bidda mu nnyanja ennyanja ne kireiminga ne babera virgin bamalaya ne babera virgin egundi uliriza anti mpuliriza ennyanja ne kireiminga teritolezayo ekitiibwa kyayo ngabo yajje yali eyita ontegedde so kikyengezaako okugamba nti bino ebintu eggwanga ffeffe nnyini ffe tulikola nti wanonze on this matter nga ngimaliriza njagala okugamba abantu mwenna abeegwanyiza entebe ez'obukulembeze okuva ku chairman okutuukirira ku president bw'obanga ojja mu bukulembeze ng'ojja kubanga oli muganda ng'ojja kubanga oli munyankole oba oli musoga oba oli mukatuliki oba nze ndi musiraamu mwe abagenda tojja nammwe abagenda okulonda ffe abalonda ffe bw'obanga ogenda kulonda omuntu kubanga muganda munno munyankole munno simanyi wa NRM munno simanyi ebyo byonna mubiveeko mulonde obusobozi laba Bukenya omanye nti Bukenya oyo Bukenya mukwano gwange naye Bukenya bwe kibanga oyogera ku kya boda tazitegeera kyasula mu ministry ya boda ngolaba ono yakoze ewa Saalongo Siraaje mukwano gwe nsinzira byayimba teyagenzeeyo otegedde nti wakoze ekintu ekituufu kakati era tukwebaza namwe abalonda tukwebaza weebale okuva mu saala omwo mukwano gwo kati nga tumaliza ensonga ya Dr. Hilderman mwe mumaliza mugamba nti dokita yayokyeza nze sigamba nti dokita yayokyeza kulanga yayokyeza dokita teyayokyeza dokita yabadde ayagala dokita talina musango naye dokita yabadde ayagala kubeera gentleman in the jungle. We are in a jungle. Tosobola kubeera gentleman. Ontegedde. Mu jungle tosobola kubeera gentleman. Tosobola kwambala tie ne kooti n'oyingira ekibira kugenda kuyigga oba musiru awedde emirimu. Kati Dr. Hilderman yabadde ayagala okubeera gentleman mu jungle. Abantu bwe badayogereramu ebyo bigambo byayogedde nti nandibadde ne nkwata akaso ebyo bigambo ebituufu omuntu byayogera ow'empisa. Naye empisa wano mu Uganda zikyakola. Oba otomera kakati bwabanga ayagala Uganda tulina nti abantu abasinga obungi ate be basiru kuba kati abantu abasinga mu Uganda obungi be basiru maliriza ensonga yo maliriza kakati kitegeeza nti kakati yetadde ku ntandaala alaba munne gwali mu kuwaana mu menta we bw'ogamba muntu nti menta wange ampamage nedda osobola kusanga omubbi nga babulyawo bamukuba kibooko eziri omusajja mukwano gwange nno naawe oba ogenda wali kati ekyo just common sense nti bw'osanga omubbi nga bamukuba ne bw'oba omumanyi ogamba ti dokita yasaze ensalo z'atalina kusala nigambulaba naye simumanyi olaba ne Yesu Kristo waliwo abaamwegaana naye for survival okimanyi nti nno Yesu Kristo Peter yamwegaana emirundi egi naye omanyi lwaki yamwegaana kugira emisumali yinki bwetenzo baleeta bamutwalanga nga bamukuba kaya basajja nga bakambwe nnyo besefusi b'ebiseera ebyo bagundi babayiri ba special forces nga bakabi nnyo baba bamutwala n'agamba omusajja omu n'agamba ku besefusi abadde naye abo yabadde naye oyo n'agamba oyo ne bamugera tomumanyi Yesu n'amutulira okikoze sagambye nagala kikola tasobola mulango kweganda kale